eyo neyentandikwa era nga tutandise okulaba ekina-Uganda mpola mpola okuva bannaffe aba Duncan Digital Studio. Awo ng'omanya tuli kyotera twolekedde entandikwa mbulambalamba. Mwana muwala Namale Vicky yakulembedde abazanyi b'olwaleero. Ronald Omusiru naye talutumiddwa mwana. Sanyisa okulaba kino nno kina-Uganda super ky'omuheno enjo naye ku lutimbe twolekedde entandikwa Muzeyi Kalyama naye ku lutimbe Sam Kapul nannyini comedy twolekedde okunyumirwa kina-Uganda Salongo Mayanja oba Salongo Muyanja Huzaifa naye ku lutimbe Duncan Kataala ye director atenga ye producer for Kuntiko. Semisambwa Akazinga ye sinema etandika oba Akazinga Semisambwa ye sinema etandika kali salaba kunyumirize enetandika butandika kaje tandikidde mu kibuga wakati Kampala directed by Duncan Kataala. Kina-Uganda tukitandise Kyotera Film Production YouTube channel kugisanga tandikidde mu kibuga ekye Kampala era nga tugenda okulengera mu bangi abali mu kibuga muno mulimu abagenda maaso n'okuyiiya kwe kwali omutembeeyo ono edited by Duncan Kataala wazira agenda maaso n'okwetambuza n'engoye naye nga siwali n'omu amukoowoola nti owa eyo ejja tulabe n'atambula wingi zonna zimalako musajja wa lubuto naye lulabika lutandise okogga kakyava asanga owa booda mwana nina obwakabi obukumba katumale okulaba naye n'abasaabaze batubuusa myala kati no awumanya nti embeera tegenda kuba nnungi. Musajja wattu mu kutunda emivumba gye nawulira ng'ensi emufunzizza. Omanyi bakkira buli omu bagamba nti ensi eyina engeri gyemufunzaamu. Akali bwe tuveeyo kale caja ayagala USB original caja zizino kakati ow'engoye ziganye tulengera omutembeyi Duncan Kataala atunda caja ez'amasimu USB n'amanda gaako original ne duplicate. Egenda maaso tuli Kampala naye nga birumyamu enjala era saawa tafaananye wangoye alina kyanoonya. Musajja mukalabakalaba naye kino kyagaana. Musiraamu waendeka ngenda kujjuma inshallah tunalaba enkya. Tewali kantu konna kati tudda ku Ronald Omusiru ng'ali ne Sam Kapulu wano wennyini weetandikidde bamukwano bano balina gye balaga baabano enetandise balina gye bali balaga kati Ronald Omusiru kyava abuuza Kapulu osiibudde nti asiisobola kgenda kubanga nina okuddayo okusooka okusimbuliza embuzi zange. Balina gye bazze babiri baabano etandise Akazinga Semisambwa egenda maaso kati kumbe webazze basose kola lugambo sebo kagayi kano kafuna sente kasooka zimba eri ennyumba ne kagivaamu ne kava mweri ne kazimba endala kati eyo mbu ya nkoko kati kaddamu eno naye naffe tulifuna ku sente bwe zityo etandise bagenda okulaba ke bageya kakano weekali kagaayi kazirina kati nga bayingirawo magezi gatta kyekibaleese gwe nawe jawo obunaku bukuunyako ate gwe okyadde ate gwe ogamba tusanyusa okulaba gamba tusanyusa okusanga ye Kapulu ono yazifuna era nga kigambibwa mbu mu kuzifuna ebizimbe abantu bye bali badde basulamu yasuzaamu nkoko alina sente kyekitegeeza ekyo basaba mugyebale mwe muzimba wali ennyumba ze tusulamu muzisuzaamu nte ate ne mugivaamu ne muzimba bali kale mugyebale mwegamba Katonda awammwe mwekka ono atandikidde mu kolima
kati n'emirimu zitambula. Kakati wamale kankubuulire ekituleese twagala okumanya bakira mmwe mufuna mutya kubanga si kirungi okuba ne mukwano gunga munaku nga nze kubanga mba sikugasa wulira akalimi wulira firimu kati bwongamba nkuwola akakadde ngenda kuwola kinjala muleke nammwe kubeera nga ate mmwe bagagga nga ffe tuli banaku nnyo muleke nammwe ate wafuuse mukwano gwaffe nsaba ofuukire ddala kakati kasaka wafuuse mukwano gwaffe lwaki tofuukira ddala mukwano gwaffe n'otubulira gye mujja sente mulimba nammwe ono talese wadde ekikumi ekiriko ente awaka ekikulu nabadde yeetoloola naye ensonga gwe kwotuukidde onayogera kigagga sente yazifuna era nga nebwotegeera abo abantu abazifuna kati onagamba lubaala embeera empiro kwoba otadde tubadde tuwagala naffe tugaggawaleko lwaki tetugaggawala nga tulina omugagga kati agamba nti nina gwe ngenda obaleetera ayinza okuba nga amanye embeera eyinza okubayamba oba okugaggawala oba okufuuka ekirala oba okufuuka ekirala egenda maaso etandise bazzeewo omugagga yazikola kale gundi gwe totunuuliranga muntu afunye sente ze n'ogamba yazifuna atya nga baleeta mami kimami kikino kyekimanye ennyo ebikwatagana ku kyokugaggawala ate muze kuntemulamu abeekuba obwama nedda nabu obwavu buwunya ku bano naye bakunuulira obutunuulizi bawunya enjala enjala eruma bano bano emwangu enze nina ebyokukola kubanga omukozi tannafumba kyayi nina okgenda okulaba bali abazimba eri ku akeedi bazifuna bano wulira firimu nze gwolaba nkoze katono ntandika ofuuka emirimu nkoze emirimu nange njagala ofuukiramu emirimu emirimu ebiri ono gyatannakola kubba na kusiba bagole naye ngaekisigadde gyonna agikoze kakati ono omwami we yafuna atya yazisanga busanza kumbe kano wakawasa kali bakakuba ekidaala akaami akagaziwa bakakuba ekidaala mami leka kumpisaamu maaso mikwano gyange wama mami ekikuyisa mami nze kuba nkuwa kitiibwa kati tondabisa nnyo akasajja bakawasa kafuna omukazi alina esente kakati omanyi bw'ofuna esente zigiramu ebintu bingi bwali muwala muto n'afunirawo gwawasa kani nga bafuna ebatuula firi bweno giwa obwongo tandise naye mwe munaakuuma ekyama mmwe mulowooza mutuuse okugaggawala kubanga eri obugagga obwebyama abantu b'ekyalo mubamu obutaalaataala asooka vuma ate waze kufuna bugagga kakati kyokola olina kusooka kukkiriza kuvumibwa mukulu gwe ne bw'ofukamira wansi tekigasa kati onaafukamire nofukamira nze ne bwe kuba kuyita mutanuulu maama nja kugaggawala ne bwe kunaaba kuyita bwereere emisana teke nga ngenda neerenga sirina buzibu njagala kugaggawala onaagala gaggawala oba mu bubi oba mu bulungi njagala olabe kati ate yesaamu kapulu akoze emirimu katono naye afuuka emirimu amakulu mwetegefu oba kolaki nga balagirira mugende Masaka mubuuze ekyotera bwe mutuuka ekyotera mubuuze Mutukula Road bwe mutuukawo mugende Kasanje bwe muva e Kasanje abalagirira kola kibugagga eri buli eri batuuka basenako busenyi egenda maaso bwe banaatuuka banaasenako busenyi wali akazinga bakayita semisambwa kati bwe mutuukayo mugenda tambula mulina kubo gye mujja otuuka nga lya kibira temuyingira kibira ekyo okugjako nga maze okunogayo endeku endeku eyo ento yegenda obakulembera akaleku akato egenda mu maaso
awo omanyi obugagga bwe bagendako ebikomo bingi kali akazingo kawulidde semisambwa wabula mwegendereze temubaamu engalo gye mugenda kazinga semisambwa teyebaka mwegendereze Nyabuleka mbuze bwe tuva ku lyato we tunogende ku oli ow'eryato ajja kuba amanyi owagenda okututeeka abagagga bajja wala ssente kakati gwe buli woyagala ate abagagga tebalagirira gye bajja ssente naye n'omukyala abalagiridde kubanga mikwano gya bba abalagiridde akazinga semisambwa egenda maaso tulaba akazinga semisambwa wabula mugende wabula wawanvu musobola otambulira wiiki 2 wange wawanvu tewaliyo nga booda teri booda batambuza bigere tuuka wano okufuna zino ennyumba ondaba wano nze maama nze ondaba wulira firimu ndi mumalirivu wulira firimu nze ne bakunaaba kutuga muntu nze saagala nze mbadde mbuzayo emirimu 2 okubba n'okusiba abagole nze ayimirira mu kkubo lyange tuli bubi nnyo egenda maaso sigenda ezo wikisi 2 nja zitambula kati okubawoni sente si bwe kiri sente ojja kulabiraawo sivayo nazo bisigadde munaŋŋamba agamba bwe mutuukayo ebisigadde mulijja kwebaza wabula nga mugenda tambulira wiiki 2 ate mutambuza bigere efirimu yiino tugenda maaso kyotera film production kina Uganda akazinga semisambwa kati munnange ogenda kuba olyaki kati njiiza omanyi buli lugendo beteekateeka ng'olugendamu tugenda kulyaki tugenda tambuza bigere ate nga tutambula wiiki 2 balekera kinga kati manchi ogenda okukola situka bo bamaze obbalagirira kiri gye bali okusituka ladies and gentlemen bagende gye bagenda okufuna obugagga tudde ku batembeeyi obanyi obatambulamu bakubamu eggaali n'egaana n'oddako emmanju mu kikuubo neweewegoma oli atunda kyaja USB manda ga ssimu ne zireeta ow'engoye wabula bukyanga batunda bibalomyamu enjala kati nga mbuza bitambula bitya zino zonna zonna toziraba zino emifumba gye nagenze nagyo gyonna ekibuga akikubyemu eggaali omupiira tamanyi bwe gugwa omupiira gw'obutembeyi guganye okuggwa gugwa gutya engoye zidiba budibi omupiira gunaggwa ogwo tugenda maaso akazinga semisambwa omanyi ebayo embeera ekunyigiriza nga buli kyokola kyonna oba oli awe yakuloga abeera ku kalina aggulu ng'asitamye yakulengera bano kye baliko agamba nti ekuba yatonye jjo nagenze nendeeta ambuleera nenzitambuza natunzeeko ambuleera 6 zokka kegamba n'omulimu gwe balimu gw'obutembeyi gukyakola loosi njagala olabe nze ntandise okugwamu amaanyi era ng'onaagamba nti ye bambi aweddemu agalya simanyi oba wayi sooka olinde simanyi oba onaanyiga naye bwe mbadde ntambuza engoye ndabyeko bino ebipande bino ebyabaluminati nga kuliko n'ennamba z'essimu olaba otya nga tuyingidde mu luminati firimu ate nze mpulira bakamiri bali mu luminati Bobi Wine abantu omwagala ali mu luminati kakati kwegamba naffe tugenda mu luminati engoye ziganye kyaja ziganye bwe bagamba mbu tuwaayo abantu nze siina mwana siina mukazi awo naawaayo maama wo wange taata wange yafa dda kati awo jawaayo maama wo aya aye tonkanga oyagala kunemetsa mu butembeyi wabukuluma ne bukutuuka n'ekugumba naye ng'obwavu buluma ekintu kyonna kyonna ekirimu okuwaayo naye nze ebintu byonna byonna ebirimu okuwaayo omusaayi mimi apaana yenda kati ate oba okolerera ani tolina mwana tolina taata tolina mukyala kitegeeza okolerera maama wo kati ate maama wo bwona bagoowaddeyo ogenda funa ki
ku muntu n'otambuza naye nze nga mpulira nkooye eno kyaja gy'olaba ngikutte emyezi 3 njirina ngikutte eweddeko ne langi oli bwana agigula n'agamba nalonda nnonde bali abayivi mu Amerika betuyikumba kati ono mbu bw'atambuza alina ebipande byalengera oyagala okuyingira luminati weekubire ku nnamba eno oyagala okuyingira luminati yingira ku nnamba eno mwenge gye mugunywera ne bakulimba mu buwalagi kyava agamba nti we muddeyo mu busigala bwammwe mu buwalagi bwammwe obugolo bubakuba mwerimba abantu bakola ne bagaggawala so si luminati era ono yagamba kambiremereko nze atalina mukazi atalina mwana taata yafa dda nja bagamba sirina maama babaana aba bamulaba nje bagamba sirina maama yafa dda kataala waabwe nnyingire kale bansabe landiroodi oyo landiroodi muwaayo oyo ajja nanereganako apaana landiroodi muwaayo yesenga bansaba landiroodi awo naye bansaba mukazi be n'omwana mbawaayo kaŋŋendeko mu luminati kale nekirabika okubanga munaffe kataala yasalawo agende mu luminati tulaba akazinga semisambwa yesinema egenda maaso kino nno kina Uganda akazinga semisambwa nze bampita mu kibi nga bulijjo production home videos Uganda 755 729 94 eyo namba yange kakati waliwo abalagiriddwa akazinga semisambwa nga kwe kuli munaffe Samu Kapulu awamu ne munne amanyiddwa nga Ronald Omusiru singa ntuuka ng'emwanyi zange bazi kakati yali musajja alinawo obumwanyi alinawo obubuzi obukoko obubizzi n'ebirala ayita mwannyina amusigira emirimu egyo kubanga agenda tambula wiiki 2 nga taliiwo kiki ekiddirira owaye nalujja jangu mpa bbaga yange banange amaliridde agenda ku kazinga semitambwa ewiiki 2 ng'okonkona kigere osingako na bano abagenda namugongo okulamaga naye munange bwe kuba kubeera nti ogenda kuva mu bwavu bwe kuba kukonkona kigere ewiiki 2 owobeera nga atatambudde kubanga obwavu buyinza okuluma emyaka gy'olina nga bukulumidde emyaka gy'olina kakati watova okutambula just ewiiki 2 egenda mu maaso kino kina Uganda zongere eri ku lusalosalo Samu Kapulu ono waffe nga weekera bbaga oba ebyokulya byatisa omwo bimala tugenda maaso obwavu bukuluma n'olowooza ensi n'olabira ddala nga mutuufu eweddeyo otandika okunoonyaayo amakubo ag'enjawulo goyinza okuyita nga bypass okulayiko nga weegubako obwavu okufuna kye tuyita obugagga tugenda maaso omutembeyi wuno alina akedi gy'alinnye e Kampala anyabwe gyebaleko akubye akatengi ka bunaku bwennyini nyabwe gyebaleko nina essimu gye nakubye nze ndi mutembeyi origino niwe waliwo essimu gye nakubye nga bagamba mbu simanyi bayambako okuyingira mu luminati awe kati nange neŋŋamba kanzije oyo kutembeya nze mpulirako oyo kutembeya nagula akasimu ka 261 nembeera nako emyaka nange akasente ako akabanyirizaako kubanga nkulaba onyirira bw'oba osazeewo nsanyusa okukulaba wano oyingidde luminati owedde omaze nange njagala ku sente kati ye bw'anaafuna sente obunene bunamusangayo naye nga zo sente azifunye ye Duncan Kataala ageeka kamala okubiro n'azikola abikolako atuuse ye yagenze ku bino ebipande byalengera mu kibuga nti bw'oba oyagala okuyingira luminati kuba kuzina ennamba kale bwe yatuukira waliwo eyali akola ku nsonga eyo bali wano waggulu ku akeedi mukulu n'atandikirawo okulaba ng'agaggawadde wano bakubirawo paasipooti ndagamuntu tagenze ku nnasu ono
tugenda maaso tagenze kunasa egenda maaso nantambulanga bijodolo ayagala kubeera nga bijodolo era ne malanga gawala omuntu nampita omutembe nja kumusiba neruzira ajja kuba tajjaawo zempulira garantereze obwavu bwamuluma abadde atandise okufuukafuuka olwavuyavu enseka gyasekayo kaya bwavu tugenda maaso neeno akazinga semisambwa ogenda okulingira ali waliwo eyakabi eyingirawo bavuga ziri embi waliwo etuuka ku mabbali eno omukulu nze kapuulu ne munne Ronald omusiru gulinoonyereza nga omukwano gwobeera nagwo gukuzimba kyenkanaki gukuwabula kyenkanaki gukudima kyenkanaki gukuzaawo emabega gwe mukwano gwolina okusooka otunulamu Sam Kapuulu bw'abeera mukwano gwa Ronald omusiru firimu eno egendawa nga bayingirawo iraba abasajja emooka ze bavuga naye nze ako sikagula ani agula kawundu njagala ziri emooka enene tayagala gula kawundu wawuunye nazigula omupiira gw'eggaali tannazifuna naye okuva lwayingidde ekkubo ligenda okufuna ebugagga kawundu agigobye tagenda vuga kawundu apaana haramu haramaini woolaba bateekateekera luno lwe lugendo olutukuvu bagenda okulamaga okufuna obugagga baabo agide mu buutusi oba agenda kulima aze n'essawo tuwalubye tujjamu wano etujje kumbe ne sente tebazindi eza supeeso kati bapangisiza mooka ya supeeso balinga abagagga mugagga agamba kamala okufuna byenfunako wano owa supeeso bamulekaawo ng'atangadde ne baweeta eyo nga tuvaayo tulaba akazinga semisambwa omutembeyi asinkana mutembeyi munne ono mutembeyi wa kapeti bitambula bitya bwe tulaba nga ntunuza njala eno kapeti nagikwata nga 2 leero si 19 enjula kusanga busanzi muntu mugambe nti bw'oba olina ennyumba gitwala awaka bwereere mita yagisalako naye era talaba agula agamba nze obutembeyi bwammwe nabuvuddemu nasazeewo nfune ku ngeri endala wafunye omulimu abatembeyi batambula buli wamu wonna era basanga ebintu bingi kati ono amubuuza ali olabika ku bipande awonga esseguku nti nziraba ebipande mbiraba era bagamba ne sente gyeziri ko ye lwaki togendanga nti omanyi munange kizibu nnyo okumira omutima okumira pini ng'enkoko emira ensanafu n'ogamba nti ngenze mu luminati ekyo kizibu kiba kizibu ddala naye okuvanga obwavu we buluma buli omu alina ro obwavu bukuluma n'ofunga ro nga bano ababiri boolengera kati bo batandise ono yajjidde ddala ne buutusi tayagala bintu byakumusumbwa musimanyi nigina yakaze kumpi mayiro mekaze tulimuka bagenda otambula batambudde babanyonyolerawo kutambula mugu ewiiki 2 kutambula naye kakayaya yakutambulamu ono atandise okutunula ng'omunyanya kasensero tuli mu kasensero tugende ku kazinga semisambwa tuve mu kasensero tugende ku kazinga semisambwa tulituuka ddi sagala tuddeyo tugenda batuukako nga batambudde nno ssebe ennaku era nga bawulira nga abatandise okubikowa wabula bagamba nti muyita ababiri mwejjukanya
omu yajjukiza munne nti anti wookoyera wano tugenda okudda mu bwavu njagala olabe. Gundi abantu banoonya ssente mu mbiri ez'enjawulo. Bano bakwasi ba nseenene. Wano waliwo kampani bakwasi ba nseenene International Limited. Sibakwata nseenene balina kye banoonya. Mwana sizoni yagwa yatusala. Twalinda enseenene twakandanga kukwata biwojjolo tukwata ebiwojjolo. Naye era enseenene bwe zijja ngenda kukwata yakaleka. Kumbe bakozi balina mukama waabwe. Kati onagamba mu enseenene zisooka agenda sooka akwekeko akaveera ka kilo 5. Osobola otya mukola bukozi mukola wano kupipa. Olabe wesitagazikiza. Musooka kuliko ow'amagezi ow'amasannyalaze. Kati ow'amasannyalaze yakola ku byaka ab'amapipa bakola ku by'amabaati. Mbawulidde mugamba mwagala kubba kilo 5 ey'enseenene. Sijja gateekako tulabe bwe zinajja ze munaakwata mubbe. Kumbe Muzeeyi Kalyama Alex Mwesigye ye nannyini kampani kukwata nseenene International Limited. Muzeeyi Kalyama ye kampuni eno kukwata nseenene International Limited era nga ya Muzeeyi Kalyama. Kali yakwata ekkubo ayiteko eno alabe eryangala negeralekala enseenene ze. Sirikata tulopa ninake sitegedde obadde otegeeza kyo linga akutte ku mumwa. Oyo alina empisa embi ezaki? Esawa zino mwanguwe muteeke amabaati kati. Bakwasi ba nseenene kampuni eno ya Muzeeyi Kalyama. Gundi tuyiya ssente mu mirimu mingi era mu kunoonya ssente mulimu abakola emikolo mingi. Nebaayo abafuna nebaayo abatafuna. Kakati ki ekiddako omuntu senga aba anoonyeza ssente n'ebula. Maneja w'enseenene ng'afuna essimu. Aluwa kumbe maneja w'enseenene alina emirimu emirala gy'akola. Ebyange byenkolamu era. Iyireka naawe syaleka mu bufere tomanyi nga ndudde mu bufere. Maneja w'enseenene omulimu ogwokubiri gwakola kufera. Hata bufere mbuluddemu emyaka n'emyaka. Era abwenyumiririzamu alina obukugu mu bufere. Mukugu is very mukugu in bufere. Nzanyiddako akantu. Lusaako. Kati kumbe maneja omufere ono abeera eno mu nseenene ze alina abakozi. Abakozi bamukubira nti kati tufunyeeyo baklayant abo be bagenda okufera. Tugenda maaso egenda maaso kakati egende maaso firimu eno. Bannaffe bava e Kasensero babagambye bwe muba nga mulina endeku ow'eryato bw'anaabalaba n'endeku ajja teekawo buteesi lyato olwava mu lyato oli ow'eryato abamanyi gye mulaga tabajjaako wadde n'ekikumi. Kakati bwe baasala okuva ku nnyanja bagenda otuuka eno ng'enjala ebatta. Babagamba tambula wiiki 2 era zezo ze bayiriba. Bali mu kuyiriba wiiki 2 ennaku 14. Amazzi gwe oze nali sikimanyi tugenda ganywa kubanga laba amazzi we gafaanana ge banywa. Ono anywa ng'ali gundi wonte tuli waka aleka amazzi masiikeko niye bafa olufa oba banywa naki wano wanywerawo ki nana gwe tona amazzi gakunywa tola amazzi gakunywa amazzi nga gatungununa gawulira luvannyuma nga gatungununa tamponye nyonta yatugende magezi gatta okutungununa kuwulira ennyonta ewonye. Tugenda mu maaso
ambulance kyali. Ekintu tekigenze. Balina endeku. Endeku eno ye access gye balaga ebakulembera. Era n'oweryato bwe yalabye nga balina endeku yabavugidde bwerere. Olaba olwedde tuli kazinga naye newe tugenda wennyini tetunaba na kumanyaawo nti yewa kati n'okudda mabega tetukyasobola kudda mabega kuba tetumanyiyo. Babuze gye balaga tebamanyiyo ne gye bavudde tebamanyiyo. Ansa kunoonya ssente. Yeyo gye balaga ssente ziri awo olutuuka ng'oyoolako era ekuba kuyoolako nga baleese ensawo ntono kuba nze tondaga ali ssente ensawo nebeera nga emmala. Mama Nasha. Ayayayayaya. Ono nno yagenze mu Baluminati era n'atuuka ne ba agents. Ba agenti be bakuyunga kwabo abagenda okuteeka mu Luminati. Kaakati tugenda mu nsonga ziri ez'okufuna ssente. Alina mukazi we na Malevik ageeka. Naffe tugejjeko kale nafunanga essente okugejja kujjanga oluvannyuma kuba kizibu okuba ne ssente myaka mulamba nesifuna lubuto. Ngenda va mu butembeeyi nze Mugambe sebo taata. nkomengawo nga bagamba sebo taata mpakinge nga ku street nga ndi mu bitaala ng'obutembeeyi bujja anagirako akacaja ku mbaavu embwezo. Kakati Bulega ntambuza fupeti ntambuza nze gwolaba ntambuza empale z'abakyala ntambuza obuleega ntambuza yirizi ntambuza kiganye. Luminati answer. Luminati answer. Kyonna kye banaasaba kyokka tugaa talina mukazi yagaba mu emisambwa egya Luminati ajja girimba talina maama. Tugenda mu maaso. Hello. Essimu baagimuwadde agenti yamuwadde essimu yaabo abagenda okumuyunga mu Luminati. Wano we wali firimu. Kale jajja. Kakati munnange waliwo omuwala ampadde ennamba yo wane natiite. Angamba nti oyinza okunyambako mu buzibu bwange munnange. Omuwala amuwadde namba ennamba eyo yegenda omuyingiza mu Luminati afune ssente. Kibiina kino kale neŋŋamba mutuufu esibeegatteko mutuufu embeera mbi ngikooye jajja. Embeera y'obwavu agikooye, embeera y'obuwavu agikooye, embeera y'obutembeeyi agikooye. Njagala genda mu Illuminati nange nfune ssente ne mukyala wange. Wabula eddoboozi tugenda okuwulira lyerya maneja w'enseenene ku ssimu. Ate nga maneja w'enseenene twawulidde yagambye obufere abulinamu obukugu. Egenda mu maaso. Okusooka obusula ng'oli mwavu obanga embwa esula ku kkubo. Okusula ng'oli mwavu obeera ng'embwa esula ku kkubo kubanga tewali agenda gisanga agibikke era esula ku ttaka teri agiwa na kyakulya. Nze mpulira nkooyo okubeera ng'embwa. Ng'abalagirira mukwate ekkubo mujje Empigi. Bwe mutuuka Empigi bakwate ery'empambire bali ku mufere. Olaba abafere abeereyo mu kyalo wala naye ng'alina ba agents mu kibuga n'omuzigo kwa kedi ng'agusasula. Ali eri mpambire wansi bano bava nateete. Kakati gwe omuntu w'ekibuga ategeera ogenda empambire firimu tegenda mu maaso. Omanyi bulwe tulaba firimu zino tuyiga bampita mu kiibi ku Mike tugenda gundi obugagga tebufunika. Tusomoka ennyanja kuba yatubadde bwe tusomoka ennyanja. Bano engoye bazeetise bwetisi balinga abagenda okuba bulooka batambudde tebategeera gye bali. Ekisesa ku byonna nti tebasobola kudda mabega tebamanyiiyo kyokka ne gye balaga tebamanyiiyo. Endeku yebalaga gye balaga. Endeku webagwirako wali mu firimu. Onaawulira otulo onaayo laba emmensawo engoye azisibyemu omugwa ensawo avuga nvuge
gwe naawe ndeka mu byekisiru onenga tazisibye kuli oba mujamu gyoba temujamuleke abula obugagga tebufunika obugagga tebufunika bugagga Kyotera Film Production akazinga semisambwa ate gwe webase wali ninze no netwebaka bukowu ebyokulya bye baleeta byabagwako wabula tebalina option edda mabega kubanga tebamanyi gye badda balina kugoberera ndeku babagamba nti bwoba okyalina endeku gwe tambula butambuzi olituuka njiro owumula eyajja okunoonya ebyobugagga saba yajja okunoonya ebyobugagga teyebaka nze sajja kwebaka guno oyinza okundeka mumagezi awo laba gwe Kapuulu oyinza endeku kano ne kabula ate tubulira wano ekyobugagga kye balina ndeku egenda mu maaso ebyobugagga kati webeewunzikamu kati nomanyi bagamba nti olwo terumanya alirira nyina Kapu nasawo Kapuulu oyinza okundekera awo Kapuulu mwana zibuno bweba sibulabangako mwana era nze alirya ku sente yange tulibera bubi mwana gyenzijje buno bumalayalayo obulya sente zange nze zirikalakira zijja kalakira walayi mulo zijja kalakira kaneti kesati ninga agenda okuba buloka ate n'obwavu nabwo buluma n'obungeeta n'obeeranga bendera ya Uganda obwavu bukuluma n'ozunga nga bendera ya Uganda tobaako wootuula bodde eno empewo bwefuuwa nodda eri kakati tudda ku bafere empambire manaja w'enseenene ono ye mufere konko supa afere ne munnaffe Kataala eno yessimu y'Abaluminati gye yafunye ono manaja w'enseenene si mufere mulwadde obukadde asaba busatu era ng'asaba bungi kyova olaba nti afera lumu n'avuga wali kiswa kakati abamu ku bamukolera mu nseenene bwe bamu ku bakongozi be abaleeta bakiraya nti abapya oba abaavu abapya abaza okuyingira mu Luminati waliwo abalala bayingidde nga si mulala ye Namaleviki ye mukyala Kataala bano bavudde Nateete ne bayingira empijeyo wansi mu mpambire tugenda maaso wano nwennyini firimu wetandikidde kakati kyemugenda okunkolera kyensinga okwagala mubeere bakumu mugenda kufuna byemwagala ekisookerwako enemedi yazikidde mugenda kunfunirayo amagi 4 ayiya kakati mugenda kunfunirayo amagi ga Kamunyeera 4 ate nga amagi ago mazize Kamunyeera nga kagabiikako ne kamaamirako ne kalula ne kalekawo amalala 4 amagi ga Munyeera ogenda gasanga wa era onaamanya otya nti wano yayalula gano n'agaziza mugenda kunfunirayo ekirala mugenda kunfunirayo Namagoye omulongo omu ng'ate ye babirye jajja Namagoye tugenda mujjawa ojja kuleeta obwoma kati bwe muba temufune magi ga Munyeera amazize ne Namagoye babirye
Muleete sente. Kubanga ng'ate obisobole ogenda akolayo obukadde nga 5. Ojja kukolayo obukadde nga 5 oli amusabye 3. obukadde buyitirivu tugenda Ijjajja nayo obukadde nga buyiri. Gw'omanyi okufuna namagoye babirye. Omanyi munyera wayalulira. Omala kuteekamu. Ate kyoyagala mwagala bugagga. Obugagga bamala kuteekamu. Obugagga mugenda kugaggawulira miliyoni 5. tweyiya bweyi Jjajja tetulina kye tulina. Bawa nga abadde mutunzi wa chaja ku luguudo ne USB cable. Wetusula tupangisa miliyoni 5 tugenda zijjawa. Kale mugende mufe obwavu munafuna miliyoni 5 munajja. Saaba fere afere. Mutawo ntera kuba n'ebintu. Kati bwembanga miliyoni 5 zibalemye mugende mukomewo n'amagoye 2. Bwebanga miliyoni 5 zibalemye mukomewo n'amagi 4 amazize agamunyeera ate mugakwata bulungi temugabya. tetuyina Jjajja tetulina kye jujja bifuna otyo. Mugende munonya obukadde 5. Muyiga obukadde 5. Mugende babawole. Kuloni babawa. Kwikironi babawa. Mugende mwewole. Mugende musako mwewole. Olw'okuba ogenda gaggawala ekyo kikwanguyisa ogenda n'okwata ekyapa kya jjajjaawo n'ogenda bakuwola obukadde 5 musako oba mu banka yonna oba ku kwikironi yonna. Naye kyemanyi kwikironi tebasuka 50,000 abo balina genda mu banka. In that nti olufuna sente oyinza n'okugulira jjajjaayo ebanyanga 8. Mugenda kubuleeta kunaku olwokubiri. Kati nga bagambe mba mufunye sente mukomewo olwokubiri. N'oli amugambye kudda lwakubiri oli gwatumye obukadde 3. Wabula abagamba nti temuddanga kubula kuwadde olw'5. Bwe mujjanga miliyoni 5 teziweze obugagga temugenda bufuna. Mwanguwe mujje ku makya musange nga emisambwa gyonna gyayuuya. Osanga omusambwa nga gukyayayuuya ne gukuwa. Sanga omusambwa nga gukyanaza baana baagwo nawe ne gukunaalizaamu. Mwanguwe Obukadde bwange obwo obukadde 5 mufuba okulaba nga muleeta ensawo nga ngumu. Temugula ate buno obuveera miliyoni 5 temutambuliza mu bukadde bwange 5. Miliyoni zange 5 temuzizanyirako. Saaba fere tuukiriza tugenda zireeta. ate komala okweyama ku misambwa. Emisambwa giwulidde bwoddayo ne mwekyusa. Omu agenda fa leero omulala agenda fa nkya. Okoze endagaano n'emisambwa. Tuukiriza endagaano. Kasita tuuka olwokubiri ne mutadda mugenda fa ku lwokusatu omu yasooka. Efirimu yiino emisambwa tegiteesa. Egenda maaso. Kati nno awo embeera weetuuse naddala okuyiga sente bwe tuyita obugagga. Ono omusiru nandikawo wali tesobola kunyamba ate jammala ebyokulya byawedde. Tukyalaba semisambwa abagenda kazinga semisambwa baabano. Tugenda mulukira. Embwa eno nendeka nga neebase ngenda mulukira. Nendeka nga neebase. Kumba ono okwebaka kwe kwamulekesezza. Sam Kapulu ne yeeyongerayo. Bali mu kibira tebasobola kubuulira nti oba kino kibira kyawa. Kati aba atambula n'alengera obusa. Nsolo ki eyasazaawo ezzike? Nga yasaze ezzike eddene. Naye Sam Kapulu oyo okundekawo siyinza mukola akabi. Kale kati muleke anoze bulungi wali ebikoola najja yola obusa oba bwaki oba nsolo kye yapamawo tewali amanyi nayola bulungi obusa. Kakati ekimundekesezaawo ajja kyogera. Akufumbire y'omutwe tomufumbira nga yabigere haramu. Mufumbire yabigere ya mutwe. Kakati Sam Kapulu buno obusa bwenfunye
tojja kuddamu kundekawo agenda muloga. By the way, kakati kangende mugambe nsanze akatogo ka muwogo. Uli awalula ensawo ye buutusi zazirina gundi obugaga tebufunika. Uno bamuyoledde obusa atambula nga anywedde enkangaali. Wowe bw'asanga ku kintu ng'amanyi bakirya kikola n'alya. Kuno kubeerako mapeera bwendi ebikola kiba kikola. Wowe enjala emuluma egenda mu maaso. Mwe buutusi bagamba baweeka baana naye bwempeeka buutusi nvaako ki saakumenya buutusi mwe ngenda kubawe n'asiba engozi ya buutusi. Alo asibye engozi ya bu ateekateeka kuweeka buutusi ye ate akyali awo obugagga. Egenda maaso. Okuya mukama nganja. Aya nalaba amapeera. Aya obwedda ndya bikola bya mapeera nalyoka. Alo gwa musiru gwa nondeka. Genda kundyako epeera. Nalibika. Ate peera liba ddene. Alibise. Ajali mulyako. Abiri ono kaya alina ennywa buugi alina omumwa boyi ataddemu amapeera abiri. Obadde ki enjala eyagala kujja mu lulimi. Kapulu kati naye yagamira naye gaganye. Kati oba ondiddeko by'olina nange sigenda kuwa nsanze akatogo kati agapakululayo gaganye amapiira gaganidde mu kamwa ne gamutuga amapeera gaganye kubanga kati onamugambye afunye akatogo naye kamuwe ku mapeera n'agajjayo. Nze wadde ondiddeko ebyo naye nze nkuleeteddeko kasita nze mbadde gye mbadde nendyako nenkulekerawo naye gwe ebibyo obadde obibutise mu kamwa. Akatogo kali awo. Katogo kaluwa kumba oli afunye emizi oba gibadde oba gya nsolo ki sikuta wobeera wembeera. Kyova olaba nkwagala mwana wa maama n'alyoka dda kasa. Bano basiika akatogo. Alo nadda ku busa. Ali ku mizi oba gyaki. Alo agenda owulira ng'ali abusa firimu yino. Kyotera film production alidde emizi oba gya nsolo ki teryamanyi. Oba alidde emizi gyaki. Kati enembwa etandise okungi naye nange endisi z'emizi oba busa bwa ŋŋamiya oba kizike kyekyasaze ezzike genda kulwana oba mpologoma ye yapamye naye buno obusa bubadde bukaawa. Obusa bukaawa nampa obusa bwe tugaggawala oyo ngenda mujja mu bulamu amuliisizza emizi. Kale bako katandise bino ngenda mwekutula kandiisiza bbi kakati enkya nandiisa ki. Tugenda maaso amuliisiza emizi kakati nga batambula balina ekidiba kye baasanga mu kutambula kwabwe
bwe batambula balina ekidiba kye baasanga esatu babagamba bemusanga ekidiba mukikubako emirundi 3 1 2 3 gayo oyina oluyi okuba amazzi bazukulu mwagala ki olwakuba ku mazzi omukongozi n'avaayo omukongozi n'avaayo ebizibu tuyina bingi mbagiriro kyebaleese wano ne bajjayo endeku eyo access okumanya nti oze watuufu ne baleeta endeku bakuba ku mazzi mu kidiba emirundi 3 omukongozi n'avaayo jajja bansonyiwe ono aba awaayo endeku n'agwayo nyinza okuwa ekibonerezo ogwotya amazzi g'emisambwa oyagala kunaaba amazzi g'emisambwa oli musambwa tujja kusinza ng'abalayiza wano bayitawo semisambwa bw'otuuka wano kowola semisambwa jje yenze bakkira semisambwa yabagamba sirina kyenjagala kakati mutuuse obugagga mubufunye mutambule muddeyo wabula bwe muba mugenda mujja sanga akasawo ngenda bbawo eggumba lyembawa we mujja akasawo we muteeke eggumba akasawo mukatwala awaka mukateeke mukasenge temuyingiranga mukasenge ako mugoberere emitendera obugagga mugenda bufuna akasenga ako mwe mugenda okussa akasawo mwe mulina okubanga mumwekka ekirala kakusaddaakiranga abagamba nti akasenge temuyingirangamu nammwe mwekka era akasenge kakusaddaaka buluvannyuma lw'ennaku 3 musaddaake enkoko 2 oluvannyuma lw'ennaku 3 musaddaake enkoko 2 enjeru ate temubaako kye mulya nga mugenda eka wanyi jajja temulya kintu kyonna mulidde emizi gy'ense nga mujja egy'eŋŋamiya temuddamu kulya kintu ate bwe mutuuka awaka era mubeerewo ennaku 2 nga temulidde kantu zennaku nze ngenda kubatambulirako temumenya mateeka eno temuteekayo wadde 10 kasita mutuuse emisambwa gibawadde sente wabula bwe mulaba akasawo temukabikkulanga akasawo we mukafuna mukatwala awaka mukafunira akasenge kaako mwe ababiri mwekka mwe muba mumanyi akasenge ako ate oluteekamu akasawo temuddanga mukkayingiramu n'abanaaza ku mazzi g'emisambwa gisiiwa egenda maaso obugagga gundi si kyangu Dankani Kataala ye muwandiisi ye ya directi nze nga babawe ekigumba oba kyali kyanfudu ennaku ze bagenda okuddamu tambula okutuuka gye baava terikomba kantu ate bwe batuuka waka ennaku 2 tebakomba kantu bwe baba batambula bajja sanga akasawo ako bagende nako ate tebakasumululanga tebakatunulamu egenda maaso ekyandye bano tebagudde ku mufere naye amateeka mangi gwe tonsamuliza naawe kati babano bannaffe baddayo wetwogerera obugagga bo babufunye naye batuuka batya waka kubanga bamaze wiiki 2 mu kkubo oba olyawo babadde baabula leero kinaayanguwa babano bwe batambula oli magezi gatta n'asooka alyamu bana n'abula kumba alina byava okulya nkulaba ku mumwa kuliko ebiriko ova kulyaki gundi ova kulyaki babagambye muba muddayo eka temubaako kye mulya ono alina kyalidde kati atandise okutunulanga nawolovu emulemezi nawolovu eddemezi gundi ogenda kunzitira mu bwavu yasama ndabe kati gundi va ku muntu obwavu gwe bwaluma edda batugamba tetulya kantu gw'oli mu kkuba oli alya yasama Ronald ndabe biki by'olidde ntiwali yasama kamala ofuna akati ndabe olina ky'olidde nze mmanyi oli muli
leta ndabe namutakula gundi nawe sina kyendidde kumba ina kyalidde mukubo lyange lya sente nze saagala muntu ayingira mukubo lyange lya sente batugambye tetulya kantu konna nga tuddayo otandise olya ebintu yasama sindika nawe ojja kunjuza oluba saagala kundemesa mu bwavugira yasama bulungi alo akunzirira mu bwavu gwe namukombako leta nkombe mundabe ngotungununa tungununa alabika ina byalidde tonatisala ebintu byakuda mukumanya nonatisala kuba kumba alidde epeera ngova kutungununa kulo enva kulya epeera kakati sente bw'oba mufuzi kuyamba ki gwomanyi tugenda fiiramu n'enjala kati omunyo ogugyewo omuntu amaze nakubiri nga toli anti gwakati kambuuze sente zikolebwa muki sente zikolebwa mulamu kati bwe tunatuuka nga tufudde bani abagenda zirya omusajja alangala ennaku 6 tetumanyi nnaku ze tugenda mala muno nga tutambula nze ffe ate ne peera sirimize ndimunyemu amazzi nendisuula batugamba temulya kantu wabula okunywa tebatunyiga peera ogambye idde peera tebatugambyeko peera nze ndidde peera oliridde otya nega nenfujja webali gwe genda ofa obwavu koolinawe olidde ndidde ki tonkombya ku lulimi kati baba bakyanyonganyonga kano si ke kasawo ke batugambye tunaba tutambula tujja kalaba sikeeko tokwatako wano waliwo firimu yiino ani agenda n'akasawo akasawo bakafunye akasawo babagamba emuba mukasanze mutekewo eggumba lyembawadde mugende n'akasawo akeeka mukateeke mukasenge temukatunulangamu nze golaba wano ntuyanye tositulawo gundi tumala kusibawo kino sibawo alidde kantu ye yasitula akasawo tukyalaba semisambwa jawo nziseewo nga bajjawo akasawo nga bateekawo eggumba oba ekigumba kyali kisikeletoni kya nfudu nga bakiteekawo biibino babagamba temubitunulangamu akasawo temukatunulangamu ono ng'azingulula kasawo nsawo yennyini misambwa gibawadde sente tebawadde wadde 10 tebagenze ku bafere bano bafunye mukisa bazze watuufu kati awali obuzibu ani agenda ogenda n'ensawo kubanga buli omu teyeesiga munne gundi ebyesente tebyesigika oli nazzaako alo lengera 10 teri yeesiga munne gundi agala kubba kasawo tewali yeesiga munne kubanga bali awo kayinza okuba ke kalimu sente kati ani agenda n'akasawo akatali kabimbiri wabula kasawo kati onamugamba yakunziba sente batugambye tetusumulula badde bagambyeko nti okabba kasumulule wano tugabane firimu sumulula tugabane nga basumulula olwasumulula ensawo ogenda okulengera emisambwa olwasumulula ensawo negiryoka giva mu bbanga gyabafuwa gwe emisambwa basumulula ensawo nga tebannatuuka waka era negikukunukayo gigino ginyirira okufa oluvannyuma ensawo bagisumuludde era emisambwa negyekyanga emisambwa gyakyankalanye buli musambwa neguvaayo
buli musambwa ne guvayo gye gubadde gubeera. Gyakyankalanyi yo alo kakati emisambwa bwe gikyankalana kibaoko gwenyaba abanyirira babeera mu kibira. Njebaleko mubeera eri waggulu bakira gye munyiririreeyo ate Saamu Kapulu ayagala okwana firimu nange ulira omanyi ndi mugagga kati mbadde nze kulambula eno twagulayo njagala teekayo estate kati bano abaana mbadde mbagambye baleete Kanyonyi naye baŋambye mbu ennyonyi simanyi yafudde omupiira kakati jeeka ate yabadde endwadde bagenda kunkimira mu mmotoka ennyonyi jeeke teriiwo egenda okugjako omupiira atandise okuleeta emikwanirizo ali ku misambwa gyakunaakwana kumbe emisambwa gyekyanze gwe agala okugijjako essimu emisambwa bajja n'essimu jjukira waawe bebi mbadde eno bebi nkuwa ekisimu ompe namba ginempeera nze wendi banange kayimiriza kati wooko kati sitandi alo bebi navaamu omulala bebi avuddemu bebi nfunye lumu babiri ate muli balongo naye mwenna nja bawasa ani egwe ngenda okuwa essimu babiri eno nakato mwenna mbawasiza kumu omu naabula n'owokubiri naaweta abafere olwokubiri lutuuse abafere bakutte sente waliwo gwe batuma miliyoni 3 n'ow'ettaano gwe 8 babagamba keera ono bamugambye miliyoni 5 zigulire ensawo namba sikuleeta sente ng'ensawo eragaya bannanga olwatuuka nga bajjeewo omufere olaba oba mbuyita bugwago oba bubuyabuya you can raise miliyoni 5 n'ozitwala ku musawo muganda. Why can't you raise million 5 start up a business worth $1 million 5 obwo bujega leka babafere ebiri kati otadde kwa sente zanyu nogamba nditaddeko kati numba basanga omufere omusenene manager w'ensenene ali mu miliyoni 8 kubanga yabagamba nti we mwekyusiza ne mutaleta sente za misambwa mukoze ddiru n'emisambwa mugenda fa ate bulijjo mukimanyi Luminati etta bw'ozanyira mu mateeka gaayo etta kati bakubirira bukubirire ow'obutaano n'abuleeta ye mukyala Kataala n'ow'obusatu n'abuleeta kakati omanyozi wayo wegayirira n'okwegayirira jajja kakati sente nzireese bulungi ate baleeta bupya asibala mukitegeera kyava mugaa jajja tugenda zibalamu iye emisambwa zagibaze dda emisambwa zabaze dda sente ezo kubanga amanyi yakukangakanga tosobola kuteekamu wadde akacupuli awamu n'ekyo tosobola kubala zitawera kubanga kyoyagala okyagala talina budde buzibala kakodyo ka kifere emisambwa mbuzagibaze dda kati kumba ayiyawa wanaakwata miliyoni 5 bulijjo ndi mu nsenene jjukira luli ensenene tezajja nfunye miliyoni 5 kwongeddwako miliyoni 3 ze miliyoni 8 kati olwo abala bwagenda ovaawo kyava bagamba misambwa gigenda banaaza ekiro saawa 2 ez'akawungeezi mwena mujje muleetayo akagoye akamyufu ne muleetayo ko ku kirita ne muleetayo ko ne buza ne muleeta n'eddagala saawa 2 mugenda kunaaba munaabeko obwavu babanaaza ekyogero ky'obugagga saawa 2 za kiro bagenda banaaza ekyogero ky'obugagga tugenda maaso naye mukimanye nti mbabbirako bubizi bw'obanga omaze okusayininga endagaano ezo
ensimu toyina kuddamu kwebaka na muntu wo ewaka. Ateekawo obukodyo obw'ekifere bw'oba omaze okusayininga n'endagaano n'omusambwa waliwo ennaku z'olina okubeerawo nga teweegatta na mwagalwawo. Muyita omwami wo bw'obeera omukyala, bw'omuyita omukyala bw'obeera omwami. Mugende saawa 2 mujje munaabe mukole endagaano n'emisambwa mwe mwetulire waka ssente mufune. Olaba obugwagwa sirabanga ku bagwagwa nga bano mundetedde miliyoni 8. Wulira omufere kye yazzaako, wulira omufere kye yazzaako. Azzaako ki omufere ono? Miliyoni 8 ezitaliiko kavuddeko nga nze nzira mukwata enseenene mba nalogebwa, mbeera ndi mulamu wa mutwe okukwata enseenene nga nfunye miliyoni 8. Na wano we mbadde nferera kanveewo nayola ebyobufere bye. Nayita abakwasi be ab'enseenene, mwanguwe yemuluwa basi. Kati wano empambira avuddewo, ate mugezi atambula n'omulimu gwe. Pipa tazirekaawo, abagamba mu parking pipa zaffe tugenda Hoima. Batugambye enseenene za sizoni eno zigenda gwa Hoima. Era bagambye abali e Hoima batandise dde okukwata enseenene. Pipa tazireka mabega, amaze offera naye n'omulimu gwe ogw'enseenene agenda nagwo. Ng'alagira batabani be bakola mu nseenene bapange empipa bafune emmoloka egendo bajja wano bagende Hoima. Tulaba akazinga semisambwa. Kati tulaba abantu ba mirundi 2 bano abali ono yali omutembeyi enateete yagwa ku mufere. Abali mu kyalo bagenda kazinga ebyaddala era ne bafuna n'ebyemisambwa wabula babisobya. Nagenda okudda enkeera essaawa 2 okunaaba. Emiliyoni ze 3 yakabamu maziga, emiliyoni ze 3 yakabamu maziga. Jajja kano kajja kasigumbiza jajja wawe bagenda okudda kwe kusoma essaala nti obwedda bali ku mufere. Bakira abadde mufere. Bakataala baleese miliyoni 5 oli yabasooseewo era yabasookawo ne mukujja miliyoni 3 talabako. Olira amaziga gundi saba n'okunoonya sente 10 miliyoni 5 ozikaabemu. Ekintu ekyo nakyo si kyangu, ozikaabemu bukaabi. Ono munne yamugamba mubeereyo gye munywera obuyagayaga ne mwerimbalimba. Kati batunda biki? Miliyoni 5 bakaba mu bukaabi. Njagala olabe wano baali bazibala, baali baagala aziwerere eddala nga tekubulako wadde akamu. Kati omwami Kataala eyali omutembe yagamba lwaki zonna waziwaayo, naye nga baali bazibala baali tebaagala wadde ak'ebbiri kabuleko ku miliyoni 5 kakabeera ak'olukumi, kubanga muze baaleeta tekwaliko kinusu. Njagala olabe ono gwe baalyamu amataayi kubanga ye bamusangayo. Layika jjajja gw'omumanyi mukola mwenna, so nga naye bambe musajja wattu baali bafeze mufere naye baafera mufere. Bali ba agenti bamanyi nti bakolera bafere. Ba agenti babeera mu bibuga era ebipande bye mulengera
bibeera bya bufere ne ku online no kwebiri ennamba zibaako ku online okwo ku Facebook n'ebirala gwe gikubeko leero bakufere gw'obulayo buli bwe tulaba sinema tubaako bye tuyiga naye kakati polisi mugenda gigamba mutya nti boli baatufeze nga tuyingira luminati yabawadde ebbaluwa waliwo we yasayininze ne bamusangawo tudda kuba emisambwa samisambwa yajja emisambwa mwagifera sente nabagamba za misambwa temusumululanga kasawo mwasumuludde akasawo ate emisambwa tebagisonyiwa najjo tegisonyiwa semisambwa yajja nanyiga n'abagamba temukyalina kakisa mwanyiza emisambwa n'agikowoola yakowoola emisambwa ono nagimunywamu omusaayi nagimutwala temisambwa tasaaga onafuukiddewo olubugo naye bali munoonya ensi okuba nga yataliddemu kulabika ne batwala kakati oli ye aba ali awo odukaki semisambwa yajja nga mukambwe nabagamba mbawabye mutambulirako temwagala funa bugagga kyava mugamba saddaaka njimaze gwe kakati osaddaakiddwa kibira ogenda beera muno paka kubanga emisambwa gimaze otwala muno nga saddaaka obusungu bukakkanye wabula gwe ogenda kutwala ekibonerezo obulamu bwo bwonna togenda kuva mu kibira yo jamusibira mu kibira alina omumwa gulinganga gwa ndogoyi alo wiki namba eyiseewo bamusaka ekikolimo talifuluma muno tulaba kazi nga semisambwa tukyagenda maaso nako agenda okuwulira waliwo omuntu ayogera nga mukazi sifunirawo omukazi bananga agenda okujja nalaba amazzi wano ebasomokera nga bajja kati agenda gino emisambwa tegijja kumanyira ku manyoko giruwajjo gwe saba olagawa emisambwa jajja maama nyabo abadde apanga asomoke kubanga agudde ku nyanja kwe bagira omugga gwe bagirako agulabye akakazi ne kagenda naye atereka nange kapulu nemekuba musiru kana akakazi obukazi ku nyanja nfanako nja kabbikamu kakona kana kato nja katuga ate nja nakumala kakuba matooke nze nzira waffe kati oba keeyita kakazi kakomewo tosubwa ekitundu ekiddako kitegeeza ekyatandika butandisi bwetyo bwe badde kazinga semisambwa tesubwa ebitundu ebiddako byonna akazinga semisambwa abafere n'abagenda kazinga akatuufu tujja balaba mu bitundu ebiddako mbadde mukimize badde kutuusaako kyotera film production akazinga semisambwa wiraba